know the idea. I wanted you to get the true picture so that we can say what is happening. That's why I'm trying to assess the point. I am trying to assess the one supposed to be in possession. We shall go take it. This is a prison. We don't allow cameras to stay. Please, substantial. I further find that the case is at an early stage and there is no clear indication as to when the trial will end. That is the counsel judge. I therefore exercise my discretion and release you the cash bail of 5 years.
Yesu chikoze ora zamanyiko kana semanyika muntu manyika katonda sinza haleluya katonda oswazi zabarabe baforwa rero sitani So olunaku lwaleero tukomyewo mu kkooti eno eyakasangati nga kkooti bweyali yatulagira dda era kkooti egenze mu maaso neetunulira mu kusaba okwateekebwayo Madamu Dorothy Kisaka, Engineer Luyimbazi ne Dr. Okello bonna bonna baali nga directors mu KCCA. Kkooti egambye nti efunye okumatizibwa nti abantu bano balina we babeera awannamaddala era singa ebyo beetaaga erina weesobola okubasanga. Kkooti neegamba nti abantu beebaleese ng'abayima baabwe okubeeyimirira abantu bakuwanga era nga basobola okubaleeta mu kkooti singa kkooti eba beetaaga. Kkooti neeyongerako nti ng'etteeka lya Uganda ssemateeka wagamba buli omu avunaanibwa omusango atwalibwa nti tannaguza paka ng'obujulizi obumulumika buleeteddwa. So kkooti neegamba nti sinsi okunoonyereza kukyalimu early stages kiba kya bwesimbu era kya muntu bulamu okuba nti babata. Kkooti ebawadde conditions okuli okusasula $5,000,000 ezabuliwo bonna bonna abasatu balina kusasula $5,000,000 ate ababeeyimiridde basurities baabwe buli omu ajja kusasula obukadde 100 obutali bwa buliwo singa balemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abayima kubanga omulimu ogwo nga surity kujjukizaamu muvunaanwa kuddayo mu kkooti ku lunaku kkooti buli beetaaga. Ekisembyeyo kkooti ebategeezezza nti singa balina okufuluma eggwanga balina okujja okugitegeeza kubanga era yina paasipooti zaabwe ate nga weetaaga paasipooti okufuluma eggwanga olina okujja n'otegeeza kkooti gy'ogenda then neekuwa paasipooti y'okutama. So omusango bakongezaayo paka nga 26 omwezi guno gwe-11 tukomewo prevention tulabe oba gavumenti emaliriza okunoonyereza then tugende mu maaso n'okunoonyereza.